Mugamba mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, gw'atanaba gyegattako nyiga kaalo eryako osobola ogyegattako, kijja kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero mbaleetedde, njagala kubalaga kye bayita doodo. Doodo simanyi ba mumanyi doodo bwatyo bwafaanana. Njagadde mbalage mumanye ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala engeri gye lifaananamu. Kati olunaku olwaleero njagadde mbalage doodo bwatyo bwafaanana. Doodo ali mu bika bya greens. Doodo ayitibwa doodo bwatyo bwafaanana nga w'omulaba okitegeera. Doodo oyo ebiseera ebisinga yeemeza yekka. Yeemeza yekka ebiseera ebisinga. Doodo yeemeza yekka, amera nnyo mu lusuku. Mu lusuku naye okuliraana wano okumpimpi wemusinga okuwaatira emmere kukola ki weebityo. Kati waba oli wano mu kibuga ng'olina waggulu owantu kapaati, ng'olina kapaati ke walekawo, kiba kyangu okulaba nga doodo ameze. Okitegeera ebiseera ebisinga doodo oyo amanyi okwemeza yekka bulungi nnyo, amera. Nga olina bagamba nti ensigo ezo zitambulira mu mazzi ne zimera, bwe zito zitambulira mu mazzi, olumu ebinyonyi bye bizisuulasuula, olumu atambulira mu mukoka n'atuuka n'amera nga totegedde engeri gy'atuuseewo okumera. Kati oyo nga wembalaga ayitibwa doodo. Doodo ono alimu ebika wa mirundi, alina ebika ebiwererako ddala nga doodo. Waliwo doodo oyo nga ye wa lwedi naye ayitibwa doodo, wadde ye waaki wa kkala ndala naye ng'ayitibwa ki, ali mu kika kya doodo. Okitegeera. Doodo alimu ebika. Tujja kujjukira nti waliyo doodo nga ye aliko amaggwa nga naye doodo. Kati oyo doodo aliko amaggwa ebiseera ebisinga tatera kukozesebwa kuliibwa. Tatera kuliibwa okuggyako nga bagenda mukozesa ng'eddagala. Naye tatera kuliibwa oyo ye doodo w'amaggwa. Doodo aliibwa y'ono atalina maggwa. Ekyo njagala okimanye bulungi nnyo. Doodo oyo gw'olaba oyo, waliwo doodo ng'afaanana bw'atyo bulungi nnyo naye ng'alina amaggwa, abaako amaggwa gafumitira ddala. Oyo naye ayitibwa doodo, naye oyo tatera kuliibwa era taliibwa. Doodo aliibwa y'ono atalina maggwa, oyo gw'olaba bw'atyo bwafaanana nga w'omulaba. Ayitibwa doodo, mulungi nnyo doodo oyo gw'olaba. Tasaanye kusubwa kulya, bw'oba omufunye mulye. Kati n'wabaawo doodo nkugambye waliwo omulala nga ye wa lwedi naye ayitibwa doodo nga bw'omulaba bw'atyo. Okitegeera. Ate oyo mulungi nnyo, azzaamukko ne ku musaayi mu mubiri gwaffe. Oyo wa lwedi singa obeera omufunye, lwakuba ebiseera ebisinga tamala gameramera ye muzibuzibu, era ebisoba oyagala okumusimba okumufuna nga mungi, osooka n'ofuna batera musimba wantu we bookyedde ebisubi, bayita ebikoomi, we bookyedde ebisubi, bookyedde ebintu we batera okusimba oyo doodo. Ezo ze bayita ensigo za doodo. Okitegeera. Oyo luli owa lwedi noono. Kati owo obukutulako n'obwanika bulungi nnyo. Omala okubwanika ofuna w'obwanika nga walungi, oba n'obuteeka mu kaseffuliya nga tokakozesa nnyo, n'obutereka ebbali mu nnyumba ne bukala bulungi ne bwekaza bulungi nnyo. Mu ndobo mulimu ensigo. Kati osobola obbuyiwa engeri ya beedi n'ofuna doodo oyo owa lwedi. Kijja kuba kirungi nnyo kuba naye mulungi nnyo oyo owa lwedi. Kati ezo ze bayita ensigo. Kati doodo waakula n'atuuka bw'atyo n'aleeta ensigo ezo nga mpitirivu, oba olina okumusalira. Kye bayita okusalira, ebiseera ebisinga mukimanyi kusalira bitooke. Kati doodo olaba ng'akuze nnyo n'afuna ebintu ebyo ebyowaggulu ebyo ebiringa ng'ensigo ezo, ebintu ebyo eby'ensigo, olina obbikutulako nga bwenti bwendi mu kubikutulako. Obikutulako n'obisuula ebyo by'olaba ebyo, obikutulirako ddala wansi wali, addemu afuneko doodo omulungi gw'ogenda okulya. Doodo oyo kyenkana akulira ndowooza mu nnaku 3-4. Ayanguwa okukula, ayanguwa okusaako doodo omulala singa abanga waali nga wagimu bulungi. Ebyo bikutulako n'obisuula ebbali n'olinda ate doodo omulala agenda okuggyako nga bw'olaba bw'otyo bw'olina okukikola. Singa obeera olina ekikolo kya doodo nga kiri awo,
olaba nga ataddeko ebyo ebisigosigo bikutuleko bulungi nnyo bisuule nga bwentyo bwe mbisudde ate olinde kuseeko doodo omulala. Oluvannyuma lwa kinene nnyo wiiki emu ajja kuba doodo omulala agenzeeko. Kati doodo oyo mufune bulungi nnyo. Oba omufumba tolina kumusiika, tomusiika, musibire ku mmere, muteke mu kalagala, omusibire ku mmere waggulu, oba omufumbe kabboyiro, omusiike kabboyiro, kitegeera, omulye. Mulungi nnyo ng'omukyala ow'olubuto abeera ajja kuyamba nnyo, ayamba nnyo abakyala ab'embuto. Mufunamu nnyo ebyamakulu ng'obadde olidde greens ezo oba ng'olidde kati nga doodo oyo. Kirungi nnyo obeere ng'omukozesa ng'omulya. Nkugambye omusibira ku mmere, omuteeka mu kalagala n'omuteeka waggulu ku mmere, oba osobola omusiika boyiro, toteekamu butto, just oteekamu otuzi tutono n'otandika omukalanga mpola oba n'otutokosa n'omulya, omuliira ku mmere. Mulungi nnyo gwe omukyala ow'olubuto, ajja kuyamba engeri gy'oba olubuto, ajja kuba akuyamba okuwa vitamini ezo ennungi ezijja okuyamba bebi ali munda. Naawe omusajja kirungi oli ebintu ebyo greens ebyo birungi nnyo ku nsonga yaffe eyo gye mutegeera abasajja. Ebyo ebintu ebyo tolina bifiirwa, olina obbirya. Nja bibalaga mpola kimu ku kimu, kati ng'olwaliro nkulaze doodo bwatyo bwafaanana. Namubaterayo ddeeyo nga mbalaga ebintu ebirala, naye njagadde mukulage olabe nti doodo afaanana atya, doodo bwatyo bwafaanana. Njagala tumutegeere, abaana abatamumanyi abato bamulabe, kuba abakulu ffe tumanyi doodo, abakulu mwe mumanyi doodo, abali mu myaka 25 3 okudda waggulu mwe mumanyi doodo, okitegeera. Naye bano abaana myaka 10, 12, myaka 7 tebamanyi doodo. Kati kirungi ate nga bagenda nnyo ku intaneti be basinga kati ogyettanira. Kati n'olwekyo walaba ekintu ng'ekyo n'amanya nti ono gwe bayita doodo, n'amanya omugaso bulungi kyo bumulimu. Kati n'olwekyo njagala okimanye ggwe wenna, doodo oyo kirungi n'oba ng'omulya, ajja kuyamba ku bulamu bwo okubukuuma nga bulamu, kufuna zi vitamini ezo ennungi ezizimba omubiri, eziyamba omwana ali mu lubuto n'aba ng'akula bulungi nnyo. Naawe omusajja doodo oyo akuyamba bulungi nnyo okumulya, tolina kumusiika, mulye nga si musiike, ojja okufunamu ekyamakulu bulungi nnyo. Bwatyo bwafaanana, ayitibwa doodo. Kugambye doodo oyo wa mirundi egiwerako. Waliyo owa lwedi, waliyo atali wa lwedi nnyo, n'wabawo ebigimuka ennyo, n'wabayo n'owamaggwa. Kati nikugambye owamaggwa oyo muveeko, naye ono atalina maggwa ye doodo omutuufu gw'olina okulya. Mwebale nnyo, osobola obusalaasala n'obusalaasala n'obusiika bulungi nnyo, oba n'omusibira ku mmere. Oyo ayitibwa doodo, bwatyo bwafaanana. Mulungi nnyo okumulya, ajja kuba abayamba mibiri gyammwe mwenna, abaami n'abakyala wamu n'abaana abato n'abawere abali mu lubuto. Olubuto mukozese nnyo, ajja kuba akuwa ekyamakulu mu bulamu bwo ne mubiri gwo. Mwebale nnyo. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe, gyegatteko, kijja kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.